And one of the contributory factors of the rapid population growth in Uganda is security and stability. Abantu baba tebali mu dduka batuula ne bakola family units ne bazaala mbungi. Kati abantu baweze kuba abavubuka bangi tulina abavubuka kyekana miliyoni 33 naye ku bantu miliyoni 46 tulina abawe b'omusolo miliyoni 1.6. Ulira awo wali problem awo. Kati gwe ndaba nga tunanenya government nti eremeddwa gwe weebuuze ku budget y'eggwanga what is your financial contribution wo musolo gwenkana ki kiringo okukwata omwana omutu w'emyaka 2 n'omutuma ku luzzi n'ekidomola kya liita 2 tetunabeera direct participants in the development of our economy. Yes, abantu abalala bajja gamba it's because of policies, structures and systems. No baddewo ebizibu ebirala ebibaddewo ebingi kati fona otuviirayo kati nga hamu buli omu kubanze sirwa byabufuzi. Yes, I can make that submission. Ne weebuuze nti gwe nga hamu okozeewo kikwekyo nze Katonda ansaasidde nampa ku ssente ne Katonda mpadde obugagga naye ntegedde nti regardless of how much money I hold era nabagamba I still eat one plate of food. Enyumba yange mugimanyi nene I still sleep in one room and on one bed. Nyine motoka nazigula nyingi kwa nali njagala nya motoka naye nagenza okwesangira motoka nsigala mvuga ki kiba kitegeeza my personal survival is limited within a narrow scope. Kati omuntu omugezi afumitiriza nganze ate nga abantu basigala nabo bakukyawa buli obeera mu society nga banno tebayina ng'oyina bagaana emumanyi ate ezaffe zabulirawo yazikola ki yazina kati n'ogamba kiki enkozi wammanga okulaba nti ne bannange bakola ki basituka bwe butabo buno neze nenka muwandiikira ne mugamba nti akatabo kaako munange naawe sobasoma ko tulaba tusobola okukwataganyizibwamu ng'agamba gwewandiika biki kale wake wasoma gogaggawala ye waki wakateeka mu kala white n'abeera nga n'akatabo takoze eki takasomye